Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange ambanirizaako abalungi abatulaba ku the mighty extra digest era nga nkutegeeza nti I know you've been missing me so much on the other side of business mind. Kulwokusaba kw'abangi kulw'ekisa kya Allah yatonda eggulu n'ensi alhamdulillah tukomyewo nate just for us short while ate era tuddemu tuwummulemu naye nga olunaku olwaleero before we go in further muŋŋanye ntandike n'obubaka ntandise n'ekiramuso alhamdulillah muŋŋanye ntandike n'obubaka Chris kansoke nkubuuzeko oli otya? Ndi bulungi alhamdulillah. Okay, kakati baganda bange abandaba Uganda n'abatulabira ebunaayira ku the business mind ne extra digest mugoba nsonga muŋŋanye ntwale omukisa guno okwebaza omukyala mama waffe nakazadde w'eggwanga omukyala amanyiddwa nga Sylvia Sophia Namutebi. It is not a coincidence oba sikoze ensobi okumuyita amannya ago erya Sylvia yakula nalyo ujuzi wano naafuna munywanyi wo omusiraamu n'amusiramula n'afuuka Sophia nerimusigalako nerya Namutebi abasinga gomanyinga mama Fiina ebulenga nga omukyalo ono ye President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda, East Africa ne Semazinga wa Africa. It is on record era kyenjogera nkikakasa. Anjagala kwebaza mama Fiina olunaku lumu emabegaawo, that is yesterday, okwosa olunaku lwajjo yaŋŋonomoddeko enkata ya ssente obukadde 10 obwa Uganda obwekutte ekitole miliyoni 10 bwabadde bw'ebiri bubbando. Naŋŋamba nkulaba nnyo ku ntebe roodi okwo nga boda ekukunguza ng'olinga abbi akasimu. Naŋŋamba va ku boda. Alhamdulillah njala kwebaza mama Fiina okunjagala. Then neebaze ne bannayuganda munjagadde nnyo. Bannayuganda munjagadde nnyo honestly speaking. Wane Kampala ne Bunaira. So thank you so much for loving me. Mama Fiina webale nyowoze Allah eyatonda eggulu n'ensi akuddizeewo era nsaba Allah akuwangaze akugaziize n'enfunayo alhamdulillah. Ne bannayuganda nammwe munsupportinga by okulaba works zaffe zino okukomentinga okusharinga comment yono comment ku works zino n'okuteeka bye tubagamba mu nkola nze obeera onsupportinze in one way or the other. So nga tuvuddeyo mu Uganda wange ono mukama wange munywanyi wange Chris Lule tuyina program yaffe emanyiddwa nga the business mind. Business mind twakola show sabiti nga 2 emabegaawo nga tubasiibudde naye honestly speaking tubadde tekyebeereka. Comments zaali mpitirivu nnyo, amasimu gaali mangi nnyo agakubirwa Chris n'essimu ezankubirwa, essimu zaakubirwa Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tone Senamulya tewafuna simu wadde neemu because essimu yo tebaddeeko. Ebadde mu airplane mode. Ate kisikanabi yafunayo TikTok messages nga 10. Okay. Yeah, because it is the age. Eyo up ya age eyo. So twatudde ne management etwala extra digest mugoba nsonga. Ne bakama baffe aba Caplog Financial Consult ne Logical Motivators ba sponsors baffe. So we had a meeting ne tutuuka ku conclusion nti abantu tubakolereyo kye bayise special package for the festive season. Era nga mu butuufu abavujjirizi Caplog Financial Consult ne Logical Motivators abateekamu ssente bwe basalawo tetusobola kubanga tugaana. So we decided to come back but still tukyali ku mulamwa gwaffe gugamba smart diaspora investors otukyatambulidde because bannayuganda bawangalire Bulaaya mukola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeezaawo economy ya Uganda. Yeah. In one way or the other ekyo kyo sisobola nakirumamu sikimenya nawo mukola nnyo okuyimirizaawo economy ya Uganda. So ne tusalawo ne munywanyi wange Chris tukomewo tubawe kye bayise full package ngeri mu full condition special episode about the festive season. Eno episode nja kusaba abantu you take your time osobola okulabako eddakiika 10 n'opoozinga n'olabako endala 10 n'opoozinga paka
1st January 2nd January Boxing Day nebigwa mu koweryo but nga sinagenda wala kansoke nsabe mwami Chris abuze ku balungi abatulaba olwo nno emboozi egwe amakerenda. Abalungi abatulaba bane mbabuuzaako ati nembeebaza omwaka guno gwatandika nga mulungi nnyo actually bwe twatuukaawo mu March ne tutandika okutagala here and there. Lockdown ne zifuuka lockdown then businesses nyingi nnyo ezikoseddwa ne twebaza Allah ate twebaza omutonzi naddala ffe mu side eno nti atukoze obulungi obutagambika fe abatono abakyasigaddewo oba abangi abakyaliwo ng'atusaasidde ne tutuba olwaleero tukyasobola okussa ekyo tukimwebaliza si lwakuba nti ffe abasinze ekisa ekinene naye okwagala kwe oba oliawo kutukozeemu omulimu ne tuba olwaleero tukyali balamu era njagala okwebaza abantu abatuwagidde omwaka gwonna kuva programu eno lwe yatandika oku airinga paka olunaku olwaleero era nga naalisabye naddala abawagizi baffe abasubscribinga ku WOLOKOSO digest obuntu buno waka waffe ono gwe tuli mu kubawa naddala eno yo ngidedicatingidde abantu abali mu kusaamu oba okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'eggwanga lya Uganda liva ku mutendera gwe liriko olwaleero okugenda ku mutendera oguddako era njagala okuzzaamu essuubi abo bonna ababadde banafuye emitima mu nkola olw'ebigambo by'abantu abalala nga bibatadde wansi oba oliawo ne baggwamu essuubi nti eggwanga Uganda terisobola kusituka kuva weeriri okugenda ku mutendera omulala oguddako. Njagala kubazzaamu amaanyi kisoboka ate kisoboka nga ffe tugenda okukola ki okukyekolera ffe abali e Uganda n'abali e Bunaayira singa tunaaba tukoledde wamu nga twesigaŋŋanye ate nga tukulembeza amazima nga kasanga eggwanga Uganda tusobola n'okwesiga Katonda kikulu nnyo okukulembeza Omukama okukulembeza Allah mu byonna bye tukola n'abanga asobola okutuluŋŋamira n'atulambika ebintu bino ne bisobola okutambula obulungi. Wakati awo era omwaka nga bwe mbadde nkugambye nti tegutambudde bulungi okutwaliza awamu naye ate era tetulemwa kwebaza mulimu abafuniddemu ebirungi abo tusanyukira wamu nabo. Kakati abo abatasobodde kuganyulwa tusaba busabi 221 bagamba ono nti mbadde ndaba bumimuzaawo obutera okuyitawo wansi nga bugamba 2020 abadde sister kati tetumanyi oba tusuubira brother oba twin agenda okujjaawo naye katusabe Katonda gubeere mulungi okusingako gwe tumala. Alhamdulillah. Nga tetunagenda wala bwe tubali tunyumyamuko naawo ngambye olina omwami gw'oyagala okuweereza obubaka obw'enjawulo. Njagala omuweereza obubaka obwo kakati before we go in further. Munnange ng'era bw'otera okulaba ebintu bino ebyensi waliwo ekintu ky'oyinza okukola mu bulamu nga tomanyi nti okikola n'ekiina gwe kiri mu waliwo ali mu kiganyulwamu. Kati mu wiiki eyo ewedde waliwo omwami gwe nafuna actually era ndowooza naye abadde client waffe wano ku WOLOKOSO n'aŋŋamba nti Chris buli lwe mubadde mukola programu ne IBRAH badde nkulaba nnyo ng'olina okwagala kw'essimu zi iPhone era nga ne IBRAH abadde ng'azoogerako nnyo n'agamba nti ŋŋenda kufunirayo akalabo ka Christmas olwa videos z'otuwadde eza business mind oba oliawo fe abamu ku ffe ziine musa mwezitutadde gye tutaali. So omwami oyo n'agenda n'angulira akantu kano eno iPhone 12 yeriko n'agigulirako n'ebirabo ebirala nga biibyo. Soko gijjeeko muovolo tulabe. Bw'ogijjako ko muovolo erabika bulungi nnyo bambi. So omwami oyo naye olw'okuba nti yabadde ansabye nti amannya nneme gaatuukiriza naye nga awangalira London ali awo mu Central London wakati yasazeewo n'agamba omwaka gwange agubeautifying n'akalabo kano era sebo njagala okukusiima nti kaatuuse bulungi nnyo erabika bulungi nnyo ate wattu endabikidde ejja kukola emirimu bulungi nnyo. So njagala omwebaza ate era n'omuwa obweyamo bwange nti okusinziira ku nkuba gye mbadde nkubamu ate kati bw'agasseeko lino ettoffaali ngenda kwongera okumuweereza n'omutima gumu. Bino ebintu olumu tuba tubikola nga
tuba tetumanyi nti eri abantu abasobola obisiima obwenkanidde wano kubanga essimu eno bw'ogenda ogikeberako eri mu miliyoni nga 7 eza Uganda oba oli awo n'okweyongerayo 8 oba watyo naye ate n'agigulirako n'ebirala awo oli kuyiika nnamba emasindi. Taata njagala okwebaza neeyanziza nnyo neeyanzeege Omukama akumpeera omukisa akuddizeewo atangaze emikisa gyo ate era n'ebyokola wano e Uganda bisobola okufuna. Bombo oli ku 10 ku 10. Ebombo 10 ku 10. Abantu baffe bano batukoze obulungi obutagambika. Anyway, era eno show njimu dedicatingidde. That is very good. That's very good. Dedicatingidde sheno. That's very good. Byetugenda okwogerako bisobola okugasa. Nange nganya nebazeeyo omuntu omulala omutukkirire. Njala kwebaza mwannyinange omulungi amanyiddwa nga Kuruthum Mugisha Kamama. Oh. She's my beautiful sister, ali based in Denmark. Kuruthum Mugisha Kamama. Denmark oluwulidde amawulire ga Mama Fina olwagawulidde nti Mama Fina ampadde miliyoni 10 nyongerezeko ngule emmotoka nangamba totawaana nange nzongeddeko endala 10 otandikira miliyoni 2 kati nze bane isiri bulungi simanyi na kiri kunsi kati emmotoka yo twagala ya mmeka 6 simanyi just nkyali mu mbeera ya kusanyuka nanti kati mu principles sagala kwe committee mu principles zaffe ze tusomesa tetuvuga mmotoka nkadde onzizizayo gye twatandikira tetuvuga mmotoka kubanga nina blood wange tetwagala kukolera bamakanika mugo ya Daniel abadde alina ka platis adda ngamba akanjuwemu nemugamba nti lwaki sivuze yakanamba nanti kakati naye usi watu bana abantu baffe abatuwagidde bwe tubanga omutonzaako atemye ekkuba eri 2 nkakasa asobola okutema eri 6 ne tufuna emmotoka lindako tugende mpola nze nvuge emmotoka ya miliyoni 6 anti kakati tukola bwe tuti lindako tuinvestinga lumu n'abantu bajja kunyiiga kubanga underlying expenses eziri mu mmotoka enkadde nnyingi oyinza obutamalaako nazo kakati omuntu afunye emmotoka nedda tukole bwe tuti okukkiriza kubeerewo nti Katonda atemye ekkuba eri miliyoni 2 asobola okutema eri 6 inshallah Extra Digest mugoba nsonga atenga tuli ku the business mind tuli powered by Caplog Financial Consult ne Logical Motivators nkunnyonnyola nti however much tuli mu recess tuwumuddemu fenga business mind mwana wattu no companies n'ebbiri zikyaweerereza ddala abantu that is Caplog Financial Consulting akotene ne Logical Motivators era nga nkukubira omulanga nga nange bwe neekubira omulanga nga nkukuutira nga nange bwe neekuutira nti tuyiteko ku luguudo olumanyiddwa nga Nkrumah Road tukkirire ekizimbe bakiyise Uganda Cooperative Alliance Building emabega wa Orient Bank emabega wa Uganda House omwaliiro second floor ekisenge kiri 32 cha oba 302C, that is the suit number obasangeyo okwatagane nabo mu mbeera eno nga tugenda okuwumula wano wenkubira omulanga companies ez'enjawulo ba HR ab'enjawulo ba CE ab'enjawulo you need such companies zigezeeko okumotivating abantu bammwe zibateeketeeke ziba aligning ziba configuring in the brains bagende okudda okutandika okukola omwaka ogujja nga company etunulidde kimu kunoga magoba. So nkubira ba bosses CEOs ne ba company owners oba ba founders ne ba HR look for Caplog Financial Consult ne Logical Motivators. Olwaleero mu part 2 yaffe Kasameme atenga part 2 eno ya Gandalo festive season tugenda kuba tutunuulira banywanyi baffe abali mu diaspora business ki ze mwali taddemu essente nti okoze omwaka mulamba guguno tuguwunzise obadde osavinga sente zo mu banka eyo gyoli obanga oziwereze ne bazikuteera mu banka oba ne bazikuterekera somewhere bw'okomawo obwoti walikoze business ki etaakusale era business zino tugenda kuba tuzikoonako tukunnyonnyole nti gwayingira obulimi walirimye kino kubanga kijja kuzza sente zo gwayagala okuzimba rentals zizimbe mu bitundu bwe biti ozimbe rooms bwe ziti gwayagala okuyingira food industry suubula mmere bweti byakulya bwe biti gwayagala okuyingira transport industry suubula obagula ebidduka bwe biti ne bwe biti so tusobole okulaba nga gye biggwera all of you will be catered for because wabaddewo okwemulugunya comments zibadde nnyingi nnyo IBRAH ye Chris ayogerera nnyo mu business za miliyoni 10 buwumbi lwaki
ekyo kyanogeddwa eddagala totawaana tosagasagana omukugu waali tutandikirawo Chris. Kakati neyanziza nnyo okusooka mbadde muyizi ebbanga lyonna ate era nkyali muyizi era ngina sigala nga ndi muyizi paka olunaku lw'endisiibula ensi kubanga omuntu olunaku lw'okoma okuyiga lwe lunaku lw'ofa. Kakati nze mbadde muyizi nagenze neŋŋamba nti kansome comments zonna eziri awo mulimu munange bannaffe abasalawo okukozesa olulimi oluvoola tujja basaasira oba oli awo. Omuganda agamba muzirya temubula zitaawa. Kituufu. Zonna ziyinza okulya n'olaba ng'omuddo guweddewo n'amazzi naye nga mulimu ezitaawa. Naye n'abakozesa olulimi oluvoola tetulina buzibu nabo. Kubanga mulimu ebyogaya nga tosobola bimira. Kitegeerekeka. Nga bw'obituusa ano birina kuddira obizze. Kakati bannaffe abo. Then waliwo ate era n'abajja ku mukutu ebintu nga bibataasizza. Kakati mu bimpimpi ekibuuzo ekyali badde ndowooza kisookebwa okuddibwamu. Abantu bensinza okufuna naddala mu ssimu yange ya WhatsApp. Ekibuuzo ekibadde kisinga okubeera ekinene kibadde nti bwe mba maze okusevinga ssente zange nga ndi mitala w'amayanja n'enkomawo ewaffe wano ewaka bizinensi ki etansale gye nsobola okussaamu essente. Njagala okukozesa omukisa guno ndowooza ekibuuzo kino nkiddemu generally kireme kuddamu kukalubiriza abantu kumbuuza. Kati nga nze omuntu omu ng'oggyeko okuba nti neewadde amaanyi mangi n'obuyinza bungi n'okwessa mu ddaala ly'essiriimu obutuufu tewali badde muntu ne bw'obeera investment advisor ne bw'obeera financial planner tewaliwo muntu yalinoonyereza muntu bizinensi gy'assaamu ssente. Kaddemu omulundi gumu. Tewaliwo muntu yenna. Tewali muntu atuukanye na mutindo. Tewali atuukiridde. Taliyo. Tewali agwanidde. Teriyo. Okay. Kusalirawo mulala nti ssente zo ziteeke mu kintu bwe kiti. Wabula mu bintu by'oleese ku mmeeza oyinza okuleeta ebintu nga 6 naye nkugamba nti nedda bino ebisatu by'obadde olonzeewo performance yabyo eri bweti bwona abo bitaddemu ssente zo ziyinza okulwawo okudda zijja kudda neziyinza okulwawo. Kakati awo payback period yo n'ogitunamu n'ogamba kino kikomyawo ssente zange zentaddemu nga wayise emyaka 10 kino kikomyawo ssente zange nga nkitaddemu nga wayise emyaka 3 okusalawo ne kubeera ku ki gy'oli. Naye bw'ŋŋamba nkunoonyeze nsobola okugamba obale ffene ng'obutonde bwo bwakubala miyembe. Nsobola okugamba obale ebijanjaalo ng'obutonde bwo bwakubala kasooli. N'olw'ensonga eyo kyalibadde kya buvunaanyizibwa n'oba ng'omanye ekintu ekyo gwe ky'owulira ky'ofunamu emirembe ng'okikola kyekintu kyekituufu kye walibadde oteekamu ki essente zo. Kakati nyina akantu akalala era nako kavudde mu comments zaffe zino zennyini abantu ze bassa ku vidiyo eyasooka era nako ndowooza njagadde nkambaze basobole okukafuna obulungi. Naali agadde nnyo abantu baffe bano bategeere omuntu ali mu kuyingirira okuinvestinga e Uganda ng'avudde Bulaaya ye mwennyini nga ye omuntu yalisoose ne yeekolako kye bayita personal study ne yeesoma nga ye omuntu n'asobola okukola ki okwezuula okwetegeera kubanga okusooka ndowooza abantu babadde tebakimanyi bulijjo babadde bakimanyi ne babadde tebakisangako birowoozo kuba ebisinga babimanyi nenze ngenda bayamba kino bakiseeko ebirowoozo. Buli muntu alimu abantu basatu. Buli muntu alimu entrepreneur. Omuyita otyakozi? Entrepreneur. Buli muntu alimu entrepreneur. Buli muntu alimu manager. Ate buli muntu alimu technical person. Be bantu bameka? Basatu. Kakati ng'osoloozeza ssente z'okuva e Bulaaya walisoose n'otegeera nti ŋŋenda Uganda abantu bano abasatu abandimu ani gwe nkulembeza ani gwe nsoosa entrepreneur nsoosa manager oba nsoosa the technical me ku bonna ani asookayo. Kakati okusoomoozebwa okubadde okusinga okubeera okunene era we kukyali olwaleero nga tekunnaba kugonjoolwa be bantu baffe abali e Bulaaya abali technical ne baweereza essente e Uganda oli asigaddeyo ne naaziweereza e Uganda naye bwe ssente bwe zimala otuuka e Uganda n'afuuka entrepreneur ate n'afuuka manager ate n'afuuka technical person. Abantu basatu muntu atya
kakati era na kino njagala tunula mu kamera nkibagambe tewaliwo omuntu yenna yali asobodde wansi w'enjuba wano abantu abo bonna basatu bagatta muntu omu n'abajjamu ekintu ekinene nga tabaawudde taliiyo. Bw'obeera entrepreneur yagala gaana mu businesses z'olina oteekwa okuzifunira manager as overseeing operations. Definitely. Bw'obanga oli manager oteekwa okubeera ne ba technical people abamanyi how business operates from the ground. Aba operating a business. Thank you. Kakati gwe bw'obanga oyagala kubeera entrepreneur mind you entrepreneur obuvunaanyizibwa bwo nabwo katubwawule. Bw'obeera nga gwe vision bearer company oba organization ekitongole omulimo gwo omunene gufaanaganako n'ogwa Semaka wano mu Africa gwaba nagwo. Ebiseera ebisinga Semaka buli wagabana obuvunaanyizibwa ne madaamu n'awunzika ng'akoze obuvunaanyizibwa obutali bubwe agenda okwesanga ng'ebibye by'alina okukola tabikoze ng'ali mu buvunaanyizibwa bwa muki muntu mulala. Kakati bw'obeera entrepreneur ng'oli London nedda oyinza okuba ng'oli Somalia oyinza okuba ng'oli Kenya naye nga gwe vision bearer gwe nannyini kirooto obuvunaanyizibwa bwo obunene we businga okubeera kuloota ku steeringa we na kumanya na kubeera na kifaananyi wa byokola gy'oyagala biggwere. Kwegamba kwe kuteeka ekirooto kyo mu nkola. Kakati gwe obuvunaanyizibwa bwo bubeera obusinga okuba obunene kuvuunula kirooto kyo ky'olina okivuunulira manager ali mu kumanagingira abantu bo oba ebintu byo. Ekifaananyi ekyo bw'amala okifuna ye ng'akibreakinga down ng'asooka akiwa ba technical persons ng'ate basooka bakissa mu nkola ng'olwo kampani esobola okukola ki okutambula. Lwaki akantu ako IBRAH nkayisizaawo nfunye okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo mu bantu be mbadde ndiiringa nabo nga omuntu agasse byonna mu muntu omu. Lwaki ngamba agatta byonna? Omuntu abeera emitala w'amayanja naye nga yali mu kulagirira omusajja akoola kasooli bukya bw'asobola omukoola n'atamuwa chance omuntu ali wano kukozesa bukugu bwe na bumanyirivu kukola kintu kyamanyi bwe bakikola. Chris nga tetunagenda wala mbadde nsaba tujjewo akantu katini nnyo ku element zino essatu omuntu okubeera entrepreneur manager oba technical person. Ebiseera bisinga ojja kufuna obudde oyogeremuko n'omuntu akugambe nti bwe nakwata n'enderigatinga buli omu azannye roolu ye nabbibwa nanyagibwa naferebwa. This time round nsazeewo mbeere IBRAH yeekubidde ekyeyo IBRAH atandike kampani ye IBRAH abeere manager bw'eba yakuzimba IBRAH yeekwatire n'omwiko yezimbire. Ayinza obuteezimbira naye n'abeerawo nga bazimba either way batera okukola. So kati omuntu ono Omuganda agamba nti yali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Omuntu ono nga biddwa nga yafuna abantu n'abadelegatinga omuzzaamu otya essuubi asobole okufuna abantu abalala bazanye roles zino naye asigale mu kiti kye kampani yeetambule amagoba akoole. Okay, kakati ekyo ekyokuddibwamu tulina ebintu bibiri. Tulina management tulina kye tuyita management by abduction ne tubeera ne management by delegation. Ebyo ebintu bibiri byawukana. Okusooka nali nzijeeyo luli omulundi ogwasooka nali mbajjiddeyo obuvo n'obuddo lwaki tusaanye tubeereko abantu abakugu be tuyingiza mu bintu byaffe bye tukola. Ekyo kyo mu baddugavu togenda kibakaka togenda kubaggula bwongo okiteekemu ku mpaka ekyo kyagaana wabula ate abatonotono abasobola okukikola abo bo nyinza okugamba nti Katonda alina engeri gy'aba abasaasidde kuba si kyangu. Ffe tulina kye tuyita okuconforminga to our own biases nti ebiseera ebisinga omuntu bw'abanga tukamenyemenye kadde mu Luganda abantu bakategere bulungi ebiseera ebisinga ekintu ky'omanyidde mu bulamu bwo nga kibaddewo ebbanga ddene omuntu bw'ajja n'agezaako okubaako engeri gy'akitataaganya oluma n'ogwewangula okulaba ng'okisigaza.
ekyokulabirako kye nsobola obbawa omuntu eyazaalibwa mu maka amasiraamu oba amakatoliki oba amakristaayo okumukkirizisa nti eriyo katonda omulala akola nga mulokole ng'abadde eno oba sayidi eri ekyo kibeera kizibu oyinza n'omufiirako n'abeera nga takkiriza kakati ne mu investment bwekityo bwe kiri abantu baffe bano balina okukimanya buli lw'ogamba nti abantu basatu obabeeremu ku bibiri wagenda kubaawo kimu ekibaawo bizinensi egenda sitoolinga era y'ensonga lwaki olaba mu Africa by the way ndowooza kino sijja nakyessa ku Uganda yokka mu Africa yonna across abantu abalemedde abantu abo abasatu n'abassa mu muntu omu be bantu baffe ababeera mu bulamu obwa bulijjo bizinensi ebeerawo ng'ereeta akasente lifestyle yeeyo ya kigagga naye amannya gaabwe tegatera kugenda wala kubanga bw'oba tosobodde kuderigeetinga buvunaanyizibwa bwo n'obaako omuntu omulala gw'obukwasa kibeera kitegeeza abantu bagula gwe tebagula bizinensi kitegeeza bw'ovaawo ne bizinensi eteekwa okukola ki era kyova olaba nti ne mu bizinensi ezo ezibadde zikolebwa abantu ssekinnoomu abantu batera kuteekayo kye bayita face value face bw'evaawo era omuntu ajja n'agamba omwami nowaawo yafa wooteri kyova olaba tekyakola ki tekyakola kitegeeza nti omuntu teyasobola kwetoola mu bizinensi neekola ki nesaanawo teyasobola kwejja mu bizinensi neesigalawo neyeeyimirizaawo yokka yonga era ebiseera ebisinga bimanyi okubuuza abantu nti singa oba toliwo okumala emyezi ena bizinensi esobola okubeerawo omuntu naggamba sisobola ebintu by the way ebintu bino bisatu byanjawulo okubeera entrepreneur okubeera self employed n'okubeera professional ebyo ebintu bisatu byanjawulo omuntu ali self employed ye muntu akeera ku makya n'agenda neyeekozesa talina boosi wabula ye boosi we ontegedde professional ye muntu nga lawyer ye muntu nga doctor bw'oba tomusanzeewo kyangu nnyo okuvaawo ne batakujjanjaba kanso wo bw'aba taliimu mu ofiisi oyinza n'otuuka wate ng'alina kampani ng'olaba abaana batudde n'ogamba mbadde nze njagala kanso IBRAH taliiwo nti taliiwo simu ze teziriiko kanzireyo nja kudda oyo entrepreneur ye muntu gw'osobola okugendako nga taliiwo ate ekifo mwabadde ali omuntu aliwo n'akusaavinga n'okola ki n'otambula n'ogenda kati abantu bali bw'obadde oyogerako abayise emikululo egy'okutulugunyizibwa eddagala teriri mu kukyekolera era abantu abagamba abakantu kano kawulirize nnyo abantu abagamba nti ekintu kino gundi namugamba okikola n'akikola bubi kangende nkyekolera abantu abo tebagenda wala ekyo bakulimba okusooka ennaku omuntu aoperatinga mashini ya bakery gy'ayitamu gw'abadde asiba ettaayi mu mirimu gyo gy'okola obadde ku managerial level kati okkiriza eddala n'ojja weoperatingire mashini olw'okuba omanyi bwe operatinga mashini ey'omu bakery ekuba eŋŋano bigenda kutama ekigenda ovaamu nga bimaze okutama okimanyi kudda bbali kuleeta muntu mulala abikutuuliremu wejjeko obuvunaanyizibwa obusitula obumukwase odde ebbali olwo bizinensi eba efuuse yiye nga gw'ogivuddemu osigadde giryamu ekigenda okuddamu okubaawo awo bizinensi kusanawo nga gwe totegedde kakati abantu baffe bano mbagamba ntya eddagala ly'okuba nti wali onyagiddwako abantu baffe wano awali awaka ate IBRAH by the way ndowooza saagala kukozesa lulimi lubi naye tosaasira nnyo bantu bano abantu abamu bakyagala kibeere bwe kityo mulimu abakyagala nga bakyenyumiririzamu era olya kugamba n'okugamba izirike bazitwale kwegamba mulimu abakinyumirwa kibeere nga bwe kikola ki abalungi abatulaba tuli ku extra digest mugoba nsonga wabula nga ku mugoba nsonga kuno tukola ebintu bingi nnyo tulina kye twatandise kye bayise the radio interface eno tugenda kuba tutunuulira ba radio personalities tugenda kutunuulira radio shows tugenda kutunuulira radios engeri gye zikolamu at the end of the day tujja kuba tukuleetera radio personality wo ng'ali ku radio wali aweereza this time round tetugenda kubatuuza nga bwe tutudde wano tugenda kubanoonyanga mu radios tubakuleetere era nga case in point twatandiseeko project eno mpolampola yafunye good reception across the whole world era nga nkutegeeza nti ekyo nakyo twakikoze kiri mu kutambula alhamdulillah still era wano tulina program yaffe eno ey'ebyobusuubuzi that is the business mind
business mind eno bantu bangi nnyo bakyusizza obulamu nze ndaba bulabi simu zenfuna ne messages zenfuna ekyusizza obulamu bw'abantu kakati olunaku olwaleero tusazeewo tukoleyo special episode nga special episode eno ya ggandaalo lya Ssekukkulu eno eri ye part 2 ya program gye twasembayo okukola ku luli ensobi ezikolebwa bannabulaaya twasembayo okukola ensobi ezikolebwa bannayuganda abali ku byeyo mu nsi ez'enjawulo olwaleero tusazeewo tujje ne business baganda baffe banywanyi baffe banyinaffe basenga baffe ne batata baffe ne bajjajja baffe ze basobola okuteekamu essente zaabwe eziroka Chris atandise ne element gye tubadde tetusobola kutunuulira ffenna nga tugibuusa amaaso ey'okubanga gwe oyagala kukola byonna bamanyi n'okuyisaawo byonna nze nja byekolera tasukka mutendera gusooka era faawo bw'oba ogususse tukimanyi ogenda kutuuka oplatuwinge obeere ku kifo kimu kubanga bw'oba tosobola kufuna bw'oba toyinaayo muntu mu bulamu by the way akantu kano njagala kabagamba gwe bw'oba olowooza nti mu nsi olimu omutuufu omu kibeera kitegeeza ensi yonna erina tutwalibwa butabika n'ekeberebwa kaddemu omulundi gumu bw'obanga mu nsi omanyi omutuufu eyeesigika oli gwe wekka kitegeeza ensi yonna erina ogenda ebutabika bagikebera emitwe gw'osigalewo ekitasoboka n'ekyokubiri bw'obanga omutuufu olimu omu kitegeeza ogenda ne muggulu ogenda bbaayo wekka kubanga ffenna gye tukolerera bw'oŋŋamba nti omutuufu ndi omu nze asobola okwesigika ndi nze nzekka kitegeeza nti ne bwe tunaaba tugenze mu layini ogenda kubeera kubanga abalala bonna olowoozeza tewali wasobola kukola ki kwesigika kakati nga tuvuddeyo njagala tutandike okumenyaamenya bizinesi zino njagala tutandike bizinesi esinga okubobbya abantu omutwe si okubabobbya omutwe as such but abantu bakiteekako nnyo ebirowoozo ye bizinesi ya real estate bizinesi y'okulima farming ne food business ya real estate actually nsaba tutandike ne real estate in particular Chris abantu bano to be honest njagala kati I'm representing the other class of people the other side the audience abantu bangamba nti IBRAH mutubuulire bwe mba wakuzimba nnyumba z'abapangisa nzimbe size ki nzizimbe wa era nga zinaakola ssente mmeka kakati real estate abantu tugiwadde obudde bungi IBRAH era ne mu video ewedde nkakasa nga twagiwa obudde obumala era abantu abanaaba beetaaze real estate omutegeera in depth definitely nabakoledde research wampapula 100 Uganda yekka so abantu abanayagala okusoma okutekinga time okumanya ebintu bino actually ebintu bye tuzze twogerako mu ebiri mu kitabo muno mu ebiri era ekitabo ekyo kibulamuuko ebbanga ttono nnyo nkipublishing kikulaga real estate ya Uganda gyevudde weeri olwaleero weeraga ne wetwagala ebeere kubanga waliwo weeraga nga yo naye ate waliwo naffe ba entrepreneurs wetwagala ekole ki ebeere ekifaananyi ekyo kyamaka gange so omuntu tavaayo n'agaa nti ate munange wakozeseza ekifaananyi kyange tetwakuwadde lukusa kyova nasazeewo nkozesa ekyange ekitaliiko mbeera yonna so of course for issues of copyright ne issues za wahala so the book is about real estate togira nnyo no sijja kugendayo nnyo the book is about real estate era nga Chris akatabo kano you have a nice home abantu babuuzanga ennyumba ye twagala kulaba n'ebigwa mukoyo but at the end of the day natunuliranga they were right to ask but waliwo abuuzanga abuuza kukeneka ne wabaawo abuuza okuyiga okyegera this is his home yasazeewo content ali muno yenna wuwe wange tekuliko Facebook because for issues of copyright obwannannyini tubukaayanidde nnyo mu biti bingi okyegera so Chris akatabo kano bannayuganda balina obuzibu buli omu oba abafirika langi eno tusanga obuzibu mu kusoma tetuli balungi mu kusoma tugenda kukassa mu podcast eya audio then tumale tukateeke ne soft copy egenda kubeerako ku website bannaffe bali abafuna kaadi zaffe eza logical membership cards bagenda kuba basobola tujja baweereza passcodes bajja kuba basobola okutapinga mu data oyo
bakefunire ku bwerere okutaliiko ssente yonna kubanga abasinga babeera bagamba bino Chris mubikola mwagala duping abantu mwagala simanyi ebiseera ebisinga layini z'entero olaba wansi awo kati ono naye azayagala kubba abantu no twakiyisaawo abantu baffe ne bafuna kaadi zaali za bwerere era data oyo agenda kubaweebwa mbadde saagala nnyo ono tumalewo nnyo IBRAH budde no problem kati abantu engeri gye tubadde real estate nga mungi olwaleero mbadde nsaba onzikirize abantu baffe bano baagala nnyo okussa ssente mu agriculture naye mbadde njagala farming mbadde njagala mubakubiramuko tooki basobole omutegeera kubanga nsanze nti abantu bonna naddala abampadde ku buvunaanyizibwa mbuva siyingira ebintu byabwe abasinga ssente zaabwe ziri nnyo mu agriculture farm kakati olwaleero kambayambeko kubanga ebintu bino mbadde sitera nnyo kubimenya mbadde mbirekera nnyo abantu abaze mu inbox yange oluusi oli naakuba akasimu ng'ayagala omuyisizemuko mu farming kakati farming bwati bwakola farming is an educated form of gambling. Kadem. Farming is an educated form of gambling. Manyi zino opinions zange banja abatakkiriziganya nazo. Nene bannaffe bano abatasobola kwebeera bigambo bivoola. Ne bw'oba tokkiriziganyiza n'opinion yange naawe tuweeyi oba olyawo tugeraageranye tulabe yange bw'ebe n'abeera enkyamu tujja genda neeyiyo. Kakati agriculture bw'obeera omuyingira obeera bw'obeera oyingira commercial farming oteekwa okubeera ng'omanyi era ekintu kino kikulu nnyo naddala mu abalina farms oteekwa okuba ng'omanyi farming njagala kufunira ku mutendera ki kubanga emitendera mingi nnyo mu kulima mu kulunda kakati gw'oteekwa okuba ng'omanyi njagala kufunira ku mutendera ki era abantu bonna abasinze okwevuma okulima be bantu abatamanyi mutendera kwe balina kufunira olwaleero singa obeera oli mu kulima ngenda kuwa ekyokulabirako kandete ekyokulabirako eky'omulunzi w'enkoko abantu baffe bano bamanyi okulaba videos z'abantu abalunda enkoko oli n'ayisa kamera mu biyumba by'enkoko n'akola kini omukyala afuna bintu bingi byatagenda kukugamba naye nga gwe ekifaananyi kyakusiigidde olowooza nti enkoko ali muzifunamu buwanana naye bingi nnyo byatasobola kukubuulira era tribulations zayitamu ng'omuntu ayinza obutazikugirayo kuzifuna kati nze ngenda kukutaasa nzikugireyo zifune bulungi nnyo bw'obeera mulimi wa nkoko nyina kampani ndowooza ne bwe mba njogeddeko mba sikoze bubi biyinzika poultry olwaleero singa mbadde ndi mu kulunda nkoko nga nvuganya n'ebiyinzika nze njagala kufunira ku mutendera ki kubanga ndabye ne companies ennene ezinvestinze mu agriculture nga kyezifaako ennyo kwe kucontrollinga source basobole okusala price ya end product basobole okujja aba bavuganya mu katale ekyokulabirako kyensobola okuwa wano singa olwaleero tubadde tulunda mbuzi nze naawe IBRAH n'ofuna embuzi 2 nange nennunda 2 ontegeera gwe singa olunda embuzi zo 2 n'otundira ku faamu embuzi ne bagigulako $15,000 ku faamu nze embuzi yange ne sigitundira ku faamu nengula traka yange nenzijja ku faamu nenzivuga nenzireeta mu kibuga then mu kibuga nengenda nfunayo busitolzi bwange 3 wali ku mbuzi ku 9 nenfunawo abavubuka abazookya nemmanya buli wiiki ngenda sala embuzi mmeka 4 gwatundidde ku faamu nange ayokyedde embuzi wano ku 9 olowooza kufa 2 ani agenda ofuna owokumwenda olowooza lwaki omuntu afuna mu kintu kyonna kyateekamu ssente ateekwa kukyajinga premium nga end user yakikozesezza njagala breaking it down statement eyo eya premium ne end user simplifying so that omuntu wafaaliye yakitegeera kakati bw'oba olunze tugeze lwakuba nti kisobola kukozesa akasolo kano ndi naawe wano naye bw'oba olunze embuzi n'ogirundira tukozese enkoko n'embuzi tukozese enkoko bino bitugatta nnyo ffenna bw'oba olunze embuzi nenzija nzirundira ewaffe Sembabule nenkozesa emmotoka eyange kibeera kitegeeza kino omuzungu agiyita value chain ontegedde bulungi kati mu value chain businesses tezivuganya na businesses wabula value chains zivuganya ne value chains ontegedde bulungi nnyo kakati
omuntu agenze n'atuukirira end user w'ekintu kyali mu kulima oba kyalunda asobola okukyajinga premium kubanga yakontrolinga ki source era waddemba okuzannyisa emiwendo nga bw'aba ayagadde kubanga wakati awo wonna asobola okugenda ng'asala ku buli kintu okusobola okulaba nti ku end user asobola omugirako ssente kubanga wali yazze akola ki asalako kakati bwe nzirayo mu agriculture omuntu waffe ali mu kulima amatooke ali mu kulima emboga ali mu kulima entangawuuzi ali mu kulima ennaanansi ali mu kulima ebintu ebirala bagenda kugamba nti awo obeera otunuulidde omuntu alimira awatono njagala oyogere kufa abalimira awagazi ne bw'oba olina embuzi IBRAH bisatu naye mba nga nnyina emidaala gyange mu kibuga egisoba mu 7 kiba kitegeeza buli mudaala buli lunaku nsobola okugusalirako embuzi mmeka 2 bwe mba nnyina emidaala tugeze 5 z'embuzi 10 buli lunaku ewiiki bwe mba nsala ennaku 6 nga buli lunaku nsala embuzi 10 z'embuzi 6 faamu kyeyo gy'oba oyina ennene ng'esobola okuvaamu wiiki embuzi 6 n'esigala nga tekendedde wabeera tewali n'olw'ensonga eyo bannaffe abali mu agriculture nga temusobodde mufunamu temumanyi mutendero wakumuyina kufunira mu agriculture gwe mulimu emitendero ino gyawula bw'omanya nti era bannaffe abalima emmwanyi bakimanyi gwe bw'ozijja mu nnimiro n'oba ng'oyagala ssente mangu nnyo waliwo kye bayita olutula bakugula nga zikyali ku miti era bazigulira ku bbeeyi ya wansi nnyo kakati akuguzeeko yanoga n'akaza then n'aguza omusuubuzi gw'olowooza lwaki IBRAH weebuuze bannaffe bano abalima bali mu mbeera mbi nnyo naye ate ng'ababagulako bali mu mbeera nnungi waliwo gwe nalina naye conversation n'aŋŋamba nedda Kristo kitegedde anti ono agula ku bangi awo si we wali trick. Chris njagala tutunuulire nnyo waliwo akantu ke wayogedde educated form of gambling kitegeeza manyi kyenteekamu naye ate sisobola kumanya price kwenda tosobola kuteebereza kyogenda kujjamu tosobola kuteebereza kyogenda okujjamu osobola okukiteebereza naye tosobola kuteebereza price kwona atundira ekyokulabirako kyenkuwa omukebe gw'ennyaanya singa mba ngenda kusimba South Africa guli ku $4.4 ne mmanya nti ne eka yettaka okugirima obulungi ogitereeza eri ku $4.5 ne ngenda okubalamu nga inputs zange zimmalako emiliyoni ya Uganda emu n'emitwalo ameka 2 simanyi bantu bameka bali mu nnyaanya era simanyi bantu bameka abasimbye ekika kyenkoze eki kuba tosobola kutalaga gwanga lyonna n'omanya nti gundi asimbye kino gundi asimbye kino gundi asimbye kino kyeki kifuula uneducated form of gambling obeera mu kugambolinga omanyi lwaki kubanga woona atuusiza okutwalira katale ennyaanya ebbeeyi yaazo egenda kubeera determined by the factors of demand and supply obwetaavu obuliwo obw'abaagala ennyaanya n'ennyaanya obungi bwazo ezireeteddwa mu kaki ziyingira mu katale ojja kwesanga nga bannaffe bano abayingidde ennyaanya oli agenda n'agamba guno musana kansimbe teri yatadde ennyaanya mu ttaka ogenda okwesanga ng'ozitaddeyo togenzeeko kiryandongo togenzeeko kiboga togenzeeko kamuli togenzeeko paida buli muntu asimbye ennyaanya kati ogenda okwesanga mwenna mukuŋŋaanyira mu katale katya keekamu nakasero kakati ogenda okwesanga ng'ebbeeyi kwe wali osuubira okutundira banno baleese nnyingi kati wano wenkuddizaayo eri mu stocks bwe tubeera tuli mu stock zaffe eri tulina kye tukola nti tulina kye tuyita speculation speculation ye determininga price abalina shares kwe batundira n'abagula shares kwe bagulira omuntu ajja n'agamba abagenze mu Tesla muli bangi eyo kiyinza okuyiika ali mu kusikola ki asupeculatinga ateebereza ya budde n'abagula ne bagamba eno ng'abatunda bangi katuzirinde zikke kati agula alinda shares price ekkiriremu ku ttaka n'atunda alinda zikkirire alinda zambuke alyoka atunde kakati ne mu bulimi bwe bityo bwe biri so nga ate mu bulimi ziri stocks kati tuli mu kulima enjawulo eririddawa mu agriculture tosobola kulinda bbeeyi ya nnyaanya erinnye olyoka ozitunde because ziri perishable tekisoboka ne bwaba kasooli ne bwogamba nti kosooka omuteeke mu kyajo otereke ebbeeyi esooka erinnye lwaki abantu bamuterekera n'amala n'atalinnye ensonga ziri ezi oterese kyokka ate waliwo abamulimye mu bungi
ontegedde abali willing omu disposing off singa obadde osobola omutereka abantu ne batalima kasooli mulala demand n'erinnya oba osobola okucharginga price eri waki waggulu kati kiba kitegeeza nti agriculture era tuddayo ne tugamba it is an educated form of gambling olw'ensonga okuterekaako kasooli olumya abalala tekitegeeza nti ogenda kukugira abantu abalala okugenda mu Chris njagala kubuuza olina point gy'oyogeddeko eyogamba nti abatunda ebirime bino babeera mu state mbi nga bajeera kyokka nga abasuubuzi ate bo bakuba gudigudde bafuna sente empitirivu bw'ona kizza mu layman's language and layman's understanding wane Kampala mu Uganda someone is going to tell you nti policy zezavuwaza abantu policy za government akatale ne miscalculation kati kiikino nze kankuwe obuzibu we buva lwaki omulimi ajeera omusuubuzi n'aba nga aliisa buti ng'enjogera y'ennaku zino agula n'amulaga macuwa nga bwe batera okutugamba ab'ennaku zino ti omusajja ndazeeko macuwa enjawulo eryawa wamu amagoba mu kulima tegali mu kutundira ku nnimiro era tegali mu kutundira ku musiri era tegali mu kutundira ku faamu njagala abantu awo olemerewo nnyo eri munywanyi waffe ayagala okutandika okulima amagoba tegaliwa amagoba mu kulima tegali ku nnimiro tegali ku faamu tegali wulundira nsolozo amagoba galiwa mu value chain gatandikira ng'omaze okukungula oba embuzi omaze okugirunda n'ekakata okuva embuzi w'ogirundidde n'omala okakata w'ofunira ekirowoozo nti njagala kutunda okutuuka ku muntu alya embuzi amagoba amanene we gali awo weewali amagoba kati abantu baffe bano kye batamanyi ngenda kuwa ekyokulabirako obadde okimanyi nti osobola okulima kasooli n'otunda kiro ya kasooli siringi bina n'ogenda ogula obuwunga nnamba emu kiro ne bagiguza 22,200 neweebuuza bayongeddemu ki neweebuuza 1,800 luno luvudde luddawa kakati baganda baffe bano abali e Bulaaya nga baagala okussa ssente mu agriculture tewaliyo kintu kya bbeeyi muntu ky'osobola kuba nakyo nga kisinga amagezi teriyo kintu ky'osobola kundeetera mu maaso gange ne kintiisatiisa kusinga kumanya tekiriiyo omuntu amanyi tabaayo na kintu kiddamu mukanga kakati omuntu amanyi agriculture amagoba we gali mbagambye mu value chain y'okulima okutuuka lw'otandika okusiga paka lwogenda okungula ebintu byo bino oba kasooli oba emmwanyizo awo wonna tewali magoba amagoba gali emmwanyi omaze ogikaza eri between ng'omaze okukaza bagikusuubuddeko bakubye kase ne bagitwala ne bagikolamu kakati jjajja wange emityana mu kiyinda anaavuga atya emmwanyi eno agirime emala okulimwa eyengere emala okwengera agikaze amala ogikaza agikulubbuse paka eri gye bakubira kase nanti kakati okusoomoozebwa we kuli lwaki abalimi baffe bano abali e Uganda tebasobola kukufunamu eno okulima bakutunuulidde ng'okugyamu ekyokulya so si emmere ya leero okulima tebakukozesezza ng'ekyokulwanyisa okwejja mu bwavu ebyo bibiri byanjawulo bw'oba otunuulidde okulima nga kw'osuubira okujja school fees kw'osuubira okujja bw'oba otunuulidde okulima kw'osuubira school fees kw'osuubira emmere kw'osuubira okwambala n'ebintu ebirala byonna sijja kugamba nti oteganira busa kigenda kutwalira ebbanga ppanvu okusobola okufuna mu kulima so nga ate omusajja azze okukusanga in fact bo bakuyita na kujerega omusajja akusanga emmwanyi wagisimba okugijja kakolo nga kayinchi 3 n'ogituusa ku muti ogwa fuuti 12 n'oginoga n'ogimuterekera enkuba nekkuba n'omakinga sure nti ogitaasa n'omubbi najja naggulako ekiro tugeze siringi 14,500 oba tugeze 15,000 enkalu najja n'agikuba kase n'agenda n'agitunda siringi 88. Amagoba mu kulima tegali ku nnimiro tegali mu lujja tegali ku faamu yo era kyojja okulaba nti gwolowooza lwaki kano kankabayambeko nkababikkulire singa amagoba ddala kituufu gaali ku nnimiro
companies nga British American Tobacco Uganda abalimi bataaba abakubi bataaba bali badde tebateeka ssente mu kulima taaba mu masambe yo mwaluwa na wana kubanga bo baategeera nti value chain ya ekyokufuweta kyaffe tulina okubaako engeri gye tukiteekateeka olowooza lwaki biyinzika yeerundira enkoko ezize n'azaaluza actually tutandikire gye zisookera value chain tugitandikire gyetandikira ayaluza n'abukuza n'alunda n'amala n'asala n'aleeta ne mu supermarket nga ne supermarket mwaleese yiye olaba value chain yonna bwagikontrolinga n'akola emmere yaazo n'aziwa emmere yaazo ngataguze emmere buli kintu kyonna kye yeetaaga mu production buli kintu kyonna kye yeetaaga mu logistics buli kintu kyonna kye yeetaaga mu marketing buli kintu kyonna kye yeetaaga mu sales akirina kakati yasobola okuzanya n'emiwendo era olwaleero bw'obongozze ng'oyagala kumuteteeganya kiri kye twayita disruption ng'oyagala mu disruptinga oba oyagala kuvuganya naye obeeko n'ekyomusuuza ayinza okukulemerera omanyi lwaki akontrolinga source kyeki incubator yagirina yeyaluza buluuda oba gye bayita buluuda yagirina bw'aba nayo mulunzi azeerundira n'emmere gye zirya agyekolera kakati gwe emmere ogulangule oyaluliza wa neighbor oba olina wa mukwano gwo gy'otwala n'oyaluliza ne bakuwa enkoko eyo yonna cost ogenda okutuuka okukusala okulya mu nkoko ate gwe tosobola na kutwala mu supermarket kuba togirina n'emmotoka egenda okusombera enkoko tolina naye yakola ki agirina kati mu value chain omuntu ayagala okufuna mu kintu kyokola bannaffe abali ebulaya njagala obbazzaamu amaanyi nga mbagamba bwe nti muleme kutunuulira eggwanga Uganda nga bwe mwalireka mutunuulire eggwanga Uganda nga bwe twagala libeere bw'oba otunuulidde eggwanga Uganda nga bwe twagala libeere ebintu bino byonna obiraba nti bisobola okukolebwa bw'obeera mulunzi waliwo omuntu gwe ngezaako okuyamba ne mugaa tolina bw'osobola kufuna mu nsolo zo ng'ensolo ozitundira ku faamu ensolo ente n'embuzi n'endiga era namubuuza gw'olowooza lwaki omusajja ng'ajjeza akola amata ne yogati lwaki ayinvestinga mu faamu omugezi mulwana gw'olowooza musirusiru talina magezi kibeera kitegeeza nti mu kulima bw'okontrolinga source tandika omanye value chain yo bweyimiridde wawe nteeka okufuniramu omuntu yenna alina access ku end user y'ekintu kyalimye oba kyalunze ye muntu yekka ateekwa okukyaginga premium n'afuna amagoba ag'ekyeyonoonere kubanga njagala okutegeeza lwaki ogayita gakyeyonoonere Chris anti mu value chain yaffe wano ogenda okendeeza costs singa mbadde nnunda mbuzi nga ziri kikyusa okuva ekikyusa okutuuka e Kampala wakati awo waliwo olugendo lwenkana ki embuzi emu bagenda kunkyajinga emitwalo 2.5 okugijja ekikyuso gituusa wa e Kampala kitegeeza ngulako embuzi zange ng'azigulira ku faamu alina factors z'alina otunuulira atunuulira transport ne riski y'okuzitambuza bagenda mukwata ebyo byonna abibala nga ggulako kati embuzi gye yaliguzeeko emitwalo 3 awunzika kuwadde emitwalo 15 kubanga alina ebigwa tebiraze along the way wakati wano tulinawo kye bayita underlying costs z'otagenda kulabirawo naye nga yazimanyi nti mweziri agenda kugamba embuzi nja zituusa nga zikooye teziwooma bw'ozitambuza nga zikooye tezikola ki kituufu ekyo simanyi naye abazirya bwe batyo batugamba sirya nyama ya mbuzi kakati kitegeeza gwagu alimye oba alunze ku mbuzi ey'emitwalo 3 otuteko emitwalo 15 omulekedde emitwalo 10 n'emeka 15 emitwalo 10 mwawulizzaamu wakati emitwalo gino 15 gyo gy'ofunye giriko costs ate ye talinaawo yayina weegi ya transport gw'olinawo eddagala olinawo omuvubuka alunda olinawo ne ssente ezirabirira obulabiriza ekifo olina okuteekamu kati ogenda okubala ssente zo zino zonna embuzi eno oyinza ogibaako ne15 oba omutwalo nga z'oliddeko kati ono akuguzeeko akubalidde nti embuzi nyinza ogituusa ng'ekooye watya tekooye singa njiteeka ku motoka neetakoowa ezo ziba zize kyogereko singa abasirikale ku kkubo tebamuyimiriza musaba gundi pamiti etambuza bisolo ezo nazo ziba zize kati agenda okumaliriza ng'afunyemu nnyo okusinga
gwe yalima oba yalunda. Era njagala mwetegereze bano abantu baffe abali e Bulaya bakimanyi. Njagala mwetegereze companies zonna naffe bano abali wane Uganda. Gwe wetegereze companies zonna eziri mu bintu. Gwolowooza lwaki Cafe Javas esobola okugenda ne investinga mu kukola engano eyaayo. Ekiruubirirwa kiba ki? Ku controllinga source. Mandela Millers. Nti ebintu byaffe byonna bye tukozesa bwe biba nga birimu engano. Kitegeeza bwe mba nnyina engano nsobola okuzannyisa omuwendo gw'ebintu byange byentunda nga bwe nkola ki? Nga bwe njagala. Kubanga bwe biva source nze njikola ki? Nze njicontrollinga. Okay. Tweyanzege IBRAH Mukasage manya gange tuli ku extra digest mugoba nsonga naye nga tuli mu business mind yeno twali twawumulamuko but olwa pressure eri positive twasazeewo tubongereyoko another episode ebayise mu festive season nga management bwekolamuko some changes here and there. Inshallah next year January early January oba late January tujja kuba tukomawo ne business mind still tuberenga tweyongerayo. Onako lero tutunulira business banywanyi baffe oba baganda baffe abawangalira mu diaspora business ebasobola okubanga batekamu akasente kaberenga kakomawo because honestly speaking esente zammwe muzifuna mu bugubi era nze with due respect abantu be Bulaya bakuba ekyeyo mwena I salute you so much. Mwena I salute you. Mwetaaga okwebazibwa okwenjawulo kuli special. So tusazeewo tunule business kati tuvudde ku farming nga tugitadde mbadde nyina kinjagalo sembya akatalekeka kati tugiveeko because tukyayina ebintu bingi ebyokutunulira wano. Ekibuuzo kibadde nti ekibuuzo ekibadde kisinga okumpeebwa ku WhatsApp bakisindisa abantu abasoba mu actually mu 1500 nga babuuza ekibuuzo kimu nze bwe mba njagala kussa ssente zange mu agriculture kintu ki kye nandibadde nsimbye ne nkijjamu ssente. Ekibuuzo ekyo njagala kukozesa statement 3 nkiddemu. Buli kintu kyonna kyolowoozaako okusimba mu ggwanga lyattu Uganda kiroka kijja kukufunira kiroka naye kyoteekwa okusooka okumanya nga tonnaba kuteeka kintu kyonna mu ttaka yadde ekintu ekimu kiti sooka omanye end user w'ekintu ky'oyagala okusimba yaani era otunuulire value chain yo mu bintu by'oyagala okussa mu ttaka oba okulunda omanye njagala kusimba ntangawuuzi naye mutendera kigwe njagala ozifunirako njagala kufuna mu ntangawuuzi nga nzijjeyo njireko amakoola ntundiraawo njagala kuzijja mu buwunga mpakeginge ntwale e Bulaaya oba njagala kutunda ntangawuuzi nga nguza restaurants oba nze njagala kukola restaurant eyange mbenga entangawuuzi zennima ewange zenkozesa okuwa abantu kyayawooma. Bw'oba totegedde wawoteekwa kufunira mu value chain okulima kugenda kukaluubirira. Era ekibuuzo kye mubaddenga mu mbuuza kintu ki kye nsobola okusimba e Uganda nze siberangako kabona wa Katonda wabula ate nkozesa eddoboozi lyange nga ngamba nti omwana Chris yona buli kintu kyonna omuntu ky'osobola okulowoozaako mu bulamu eggwanga lyattu Uganda Katonda yatuwa omukisa ogw'enjawulo nti lirimu buli kintu lirimu n'enkuba lirina omusana gwe lowooza ku buli kintu kyonna ky'oyagala okusimba omutonzi nga ye mubeezi wange buli kintu kyonna ayagala okussaamu ssente kijja kuvaayo wabula enkata ngikusibirira ng'eryemu entanda basibira entanda sinkata tunuulira value chain yo end user wekyo kyoyagala okulima bw'oba tosobola ku accessinga end user wekyo kyoyagala kulima okulima sooka ogira okukola ki okwesonyiwa kubanga kugenda kukulumya omutwe ogenda kusimba muwogo ekyokulabirako kyenyina nze nasimbako muwogo nempita essomero limunguleko ne batuukawo ne bagamba buli muti bampa siringi 1000 nga nyina acres 4 ngenda okubalamu siringi 1000 acres 4 ne sente ze nali ntaddemu obukadde nga 7 okuzirima nga mu acres ezo zonna siwezaamu yadde essente amakkati sente ze wateekamu nengezaako ntandulule n'ekubigere ngende gye bamutundira nabo ne bajja ne bagirega era nasalawo muwogo oyo ne mmusalamu mutere nenkola bye nakola naye era nawundi naye munnaye n'akawunga ka muwogo tekatambula kakati gwalaba mu maduuka eyo gwalima bw'oba ng'osimba kasooli nga totegedde end user wo kubanga bwe mba nsimba kasooli nteekwa okubeera nakyo mu mind zange ne ngamba nti nsimba kasooli end user yaani anaali akawunga kano abaana b'amasomero
abasibe abo bakerimira abantu sekinoomu ba businessmen wansi bani bonna balya kati neŋŋamba nze nimye kasooli wange sigenda tundako yadde empeke nimye kasooli wange njagala mukuba mu kyacu ndiise enkoko zange ndiise n'ensolo zange ensolo ezo otegedde abaana kaakati bw'oba totegedde end user wa kintu ky'oli mu kulima bagenda kujja ku nnimiro yoba kujerege ogenda kubeera e Bulaaya bakufotole kati ate bannaffe bano abali e Bulaaya nakano ndowooza nka bagambe totunda kamula okay kale abantu bali benayogeddeko abasatu okyabajjukira twatunulidde entrepreneur manager ne technical person kati abantu baffe abali e Bulaaya ali Oslo muganda wange ali Oslo ye entrepreneur ye manager Oslo kiriwa ojja kugenda ku Google okay tonta wani it's fine ye entrepreneur I like Chris ye entrepreneur ye manager ate yani yeah technical person ye technical person kakati ono n'enkumbi ebbiri ze yagula chapagonya chapagonya zikole ku farm zijukiza chapagonya olwokubanga ye technical man ali Bulaaya naye controller ku simu ye enkumbi ezo zikyaliwo kati ate abantu baffe bano bayingiramu omuze gw'obwambega abeera ne faamu ng'erina bambega nga 7 nga buli omu abega munne kaakati sisimu yoli omusajja kaakati bannaffe bano abali ku faamu buli muntu yenna anoonya buganze wa muki ew'omukulu ono amugamba oyo akulimba kyacu tebamuleese ono namuga muleese nkubira ebifaananyi ndabeko bambi naakuba n'awayo naye nga ndaba kiro ziringa ezitawera 6 munnange ziweze ono namugamba wa nze nzitunuulizaamu amaaso talina waapimye naye naaga bwe nzitunuulidde zirabika ziringa mu 3 kaakati munnaffe oli ali ebunaayira wadde kyacu ono bamuguze mu butuufu bwayo era si buli muntu agamba nti bamubbye nti baba bamubbye abamu kubeera kutya na kubulwayo obwesige yadde ettondo liti lyasobola okuteeka mu bantu baali nabo nti ebintu bwabiweereza bwe biteekwa okukola ki era bo bano waliwo omwami gwe nagamba nti okkiriza enkumbi ey'akasanvu ekujjanjabisa omutima ogw'emitwalo gya $. kaddemu namugamba omulundi ogwo okkiriza enkumbi ey'akasanvu ka Uganda ekujjanjabisa omutima gwe bajjanjabisa emitwalo gya $, osule ng'olaba ng'okukunadde nga lumonde mu kikata bwoti olw'okuba enkumbi mbega gwe wassaayo agenze n'alingiza mu sitwa enkumbi ndabawo 3 osule ng'olaba olw'enkumbi pressure zikukube kakati abantu baffe bano kye nabadde mbagamba manya ky'oli ne ky'oyagala okubeera bw'obeera entrepreneur funa manager afune ne ba technical people bano abantu ziteekwa kubeera shokaabuzoobazi omuganda zayita zisekabuzooba shokaabuzoobazi zino mpulira muziyita sekabuzooba yagize shokaabuzoobazi zino zifaananako n'edimaster agaba obuugi owa secondary school mbw abaana obuugi bwabwe tebabubba kakati gwe byokola oba tobitegeera va ku ssomero bakuwa omulimu gw'obwakkuuka oddeeyo okola ebyo kubanga bw'ebanga enkumbi egenda kusuza ng'olaba salawo kimu byokola bireke jangu obeere technical person okwate enkumbi olime mu linnyonnyonyi ojja olime saza tiketi jangu naye entebe tukunone ku airport abantu baffe bano mbagamba si buli muntu yenna gw'oyitako nti aba mulalu otherwise butabika yali badde ajjudde mukyalimu abantu ab'empeke era mukyalimu abantu abalina amazima n'obwesige ekikulu gye kiri kunoonya abantu b'osobola kussaamu obwesige ne bakkolera ebintu ate mweggyeko obuntu obutono okubatwala mu malwaliro kati nze nsula ntya nga ndaba nga nyina embuzi zange 3 ku faamu ne baŋŋamba mbwemu tesuze mu kiyumba n'ensula nga seebase kikafuuwe ebyo bya manager gw'omanyi embuzi tesuzeemu omugundi omulaalo mu Bible yagenda n'anoonya endiga emu eyava ku lwokaano anti ekyo kyali actually abasinga ndowooza gundi eyo tebagitegeera bulungi bwe tunaaba tulina obudde nja kujja mbawanology tuli ebyo bya mwaka gujja nja kujja mbawanology ekyo ekintu kyekyali kitegeeza naye mu buufu buli bwe mbadde njogereramu tosobola kubeera bantu 3 mulundi gumu oli mu kwessaako pressure gy'otasobola kumalako nayo kati jjukira balina pressure ey'owaka ey'okunoonya ssente ezo tezifunika za muzira
ziriko okuchunga ziriko okuboolebwa bakulabanga bwe bakulabye okusosolwa n'ebintu ebirala kakati oyina ogwo omugugu kati ate kudidde n'oteeka omugugu bagambe mbwe eddagala erifuuyira bumba yayabise kakati yagudde wali ekiriika ndowooza tutera okutambula ffenna otera obbiraba n'osanga faamu omugagga ayina faamu kuliko abakozi 14 naye nga buli muntu ayina essimu ye n'obuuza bamukubira bamugamba bwe tekikwewuunyisa nze mbiraba mulina omugagga wange ali eyo gindi eyo oli olukkirira bw'ati eringa enembuzi eringa erinamuuko gundi enjoka mu lubuto ebyomugagga kati nze nkola ssente nnoonya bukadde oli mu kunyumiza mbuzi emitwalo 10 anyumya enjoka gyobera enjoka bazikaza ne bazirya omuntu ajja kugamba mbu bw'otafa kwemu ekisibo kiggwawo nedda wateeka okubeerawo systems in place nga nyina shokaabuzoobazi zange ezinyambako okumanejinga ebizibu ebitonotono nze nyingirewo mu bikoze eki mu binene kuba obuvunaanyizibwa bw'entrepreneur kwe kubanga ye vision bearer nannyini kirooto akinterpretingira manager n'akitemaatema n'akiguza abaana bano abali technical operators ne bakissa muki mu nkola bwe bamala okussa mu nkola ebintu ebyo bareportinga back to manager ebisaanye okuŋŋamba abisengejja naga kakati omugagga leero mugambe kyanti bwe babayita omugagga leero mugambe ki mugambe gundi tezina kino n'obimbuulira so si kukubira obwesigwa bwababula akubira manager n'amala nadda ku technical person ne gwe yasindisa okusima kyacu naye n'abakogwa namuga mugendereko genda ng'omulinnya akagere bw'aba tamuguze mbuulira kakati bambi oli ne bw'aba amuguze era ddala kituufu ng'amuleese olw'okubona anoonya buganzi ayagala ayonoonoona aveewo yaddewo agenda kugamba kiro nze yetegereza eddagala lyaleese ekidomola ndabye tekijjudde ng'omugakuba ekifaananyi ng'akikuba oba bonna bunkeeka omugagga bwe weeteekako omutima nga gukuzannya muli bwe guti nga minzaani zino ez'edda bwe guti omanyi ekibaawo babeera bali mu kukosa mitima naye baba tebakimanyi buli lw'oba nga toyize mu bulamu kusobola kwetoola mu bizinensi nodda ebbali bizinensi n'ebeerawo obeera oli mu kutunda face value era ffe bw'otabaawo ate ffe abagula tetusonyiwa bwe nzija ne nkubuuza nga toliwo ennaku ezi nga ngula ku neiba ate binkwatako mu Africa ne mu Uganda bannaffe bano kankibagambe ffe wano tetusonyiwa nga tugula ne bw'oba mukwano gwange ng'olina t-shirt ezizo ozitunda emitwalo 6 bwe naafunayo oweetaano akanaana ebitaano ng'ono omusiibula nga nkufisaako ekyo 1500 ng'ono omusiibula sikubuulira naye nkugamba waliwo omukwano gwange awe yaze nandeetera yawe ebiti-shirt nafunye yawe ebiti sisobola kugana naguze wa neiba ayinza nozindeetera ewange ne sigamba just 1000 500 kaakati nno beera mugezigezi weetoole mu bizinensi odde ebbali bannange tulina ekiruubirirwa ky'omutonzi eri obulamu bwaffe kwe kubeera mu bulamu nga tuli basanyufu era tuwuyitemu nga tweyagala kakati nze sina bwe neesibako migugu 6 ntambule n'omugugu ogw'ebulaaya bandi bubi babboosi bansosola omuzira n'ebirala ndi mbunyogovu kakati onteekeko enkumbi emisumeeni najjolo embuzi musululu mbombo anti sululu yatalaze nekutukako ennyindo nogale kati banne tubere bamazi ono ebiwata byaleese mubadde mwakaveera embuzi ekalidde kakati nze nsulenga ndaba olwakaveera so abalungi abatwala tuli ku Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli powered by Caplog Financial Consult nga kwotadde ne Logical Motivators banoonyeko ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult oba www.logical motivators ku kibanja kya website ojja kubanga obasangayo ogoberera emitendera egy'enjawulo osobola okubanga obeegattako you will enjoy their services era nga I'm sure bw'onaaba omaze okwenjoyinga services zaabwe ojja kuba sharinga n'omuntu omulala n'omulala tezo ekyo twakitereeza ekirwa ekyo twali tugambye tutya kigambo ki twagamba kooko naye leero tuzeeyo mu konko konkshua kati nze nasomera ku Katakala Church of Uganda Primary School so kati gwe owa Kampala parents tuli ffenna olwaleero ensi yetugasse
kakati abanywanyi bange lastly Chris nga tuwunzika njagala being into Africa manya Uganda backbone yaffe agriculture nkwebaza nnyo engeri gy'olambuludde about agriculture oba farming okutwaliza awamu webale nnyo balidala kati mbadde njala tukoneko ku aspect zino ebbiri eza business saagala tuzireke aspect ya real estate tuze tugyogerako era mbaganda bange kitabo weekiri wano kijja kubanga kifunibwa mu audio ne mu solid form eri tangible bweti tukyafuna omuntu tukyanoonya omuntu alina audio mulungi asobole avoicing kati omuntu abenga asobola naye eddoboozi lyange eddungi tomanya ddungi naye toyinza kukola byonna tosobola kubeera entrepreneur obeere technical tobeere manager londako kimu naali agadde akasente nga kukumbe lumu naye alla bwageze tofaayo tufune omulala kakati njagala tutunuulire ebintu bibiri aspect biri nga tudduka tutunuulire food industry restaurants nebigwa mu kkowa eryo munywanyi waffe ali ebweru akuba ekyeyo emmere teddiba that is if ng'ofumba nnungi akantu ako njagala tukateeke tukagalire mu bukomera emmere tugambe eyo banange kole tufumba restaurant emmere teddiba nze ndaba Aruna mubiri wano ndaba Misa Kisemakula ndaba Lutaaya ku Pakalasiti n'ebigwa mu kkowa ndaba Cafe Javas ogenda otuukayo nti bino biweddeyo naye ng'ofumba buki bulungi so njagala tukoneko ku food industry tukoneko ne ku transport industry nga tuwunzika lastly kakati omuntu yali agadde okuteekamu essente ng'ali bunaayira akuba ki kyeyo ayina kukola ki okubanga ebintu bino bimulamira n'afunamu ki akasente kakati lwaki restaurant olwaleero research oyo era nabagamba naye mulina lwaki olwaleero kye tuyita restaurants mu Uganda tuyina upsurge nti restaurants upsurge kyeki kinnyonnyola bannayuganda abali eBulaaya n'abali wano bayinza okututumuka kwazo ogenda ziraba nti almost buli kizimbe ekigulwawo mu Kampala kigendako restaurant buli kizimbe kye baggulawo kiteeka ogendako restaurant kakati chance esinga okubeera ennene tuli ba mukisa nti tuzaaliddwa mu mulembe guno nze ekyo nkyebaliza Katonda alhamdulillah abanda banga bali bunaayira guno gwe mukisa gwokka omunene gwe tulina okuzoganya bannaffe kigambo ekyo ndowooza nkikozeseza bulungi okikozeseza kisinzira omuntu anaakitegeera atya bannaffe olwaleero abali mu industry y'emmere omuwendo ettundutundu lyabwe erisinga obunene si bantu nzaalwa ya Uganda kakati for advantage gye tusinga okubeera nayo eryegi tusobola okukontrolinga source eva emmere yaffe gye tugenda okuguza abantu baffe abagenda okulya ne tukompitingira ku bintu bibiri tusobola okukompitingira ku quality y'emmere omutindo omulungi then ne tukompitingira ne ku price emiwendo naye olw'okubanga ekizibu kye tusinga okuba nakyo ekyo kyekirungi kye tusinga okuba nakyo nti tusobola okontrolinga ewava emmere ewava source nti munnabulaayo naasobola okugula ettaka neriteekateekebwa neririmibwako bulungi emmere n'atandika n'agikungula najja n'akola restaurant mu kibuga wakati ng'atunda oluwombo lw'emmere eyaffe eŋŋanda oba eyaffe ze tuyita local food eyinza okuba nga evambalo n'aba ng'asobola okuzannya n'emiwendo nga bw'ayagala emmere asobola n'ogissa kasanvu n'esigala nga tekoze eki temusaze wabula singa masteringa value chain y'emmere nga bw'erina okukola ki okuva ku mulimi alima emmere bwe mba nnimye nembeera n'emmotoka egaleeta amatooke nembeera nti ne we ŋŋenda okutundira ekizimbe kya muntu wange ontegeera nga n'abalyambalina omuntu ava e Somalia omuntu ava e Buyindi tolina bw'ovuganya nange mu industry ya mmere olw'ensonga benfumbira mbamanyi ne bye baagala mbikola ki bano abasajja abatuguza bajega ne bye babatufumbira lindako ne bye batufumbira tubijja lwakuba nti twagala nnyo okugezesa ate twagala nnyo ebintu ebipya waliwo restaurant wano eyali yakajja mu kibuga twasimba layini ne tukola n'akasota ne mwetoloolanga eggongolo naye ng'abagenda okulya ebyo mulimu n'abantu nga nze bannakyala abazaalibwa eri mu kifuufu ne bye ŋŋenda okulya sibimanyi wabula nsimbye lwakuba ndabye eki layini so nga ate singa wabaddewo omuntu alina restaurant eyina emmere eyaffe ennungi n'alibadde oba oli awo kubanga ebintu bibiri bye bimu omuntu ali mu quick service restaurant
oba atunda fast foods n'omuntu ali mu restaurant ezaffe ezitunda emmere eyaffe eya bulijjo oba local foods ffenna tetutunda mmere tutunda convenience tutunda convenience n'ow'ebbaala atunda convenience ontegedde kakati awantu wentuula nempulirira emirembe wenkola ki wosasula n'otuula n'olya wensasula nentuula nendya naye kati ffe abaddugavu oba ngambe nti abannayuganda ekizibu kye tusinga okuba nakyo biri ebintu ebisatu bye nayogeddeko oyagala obeera technical person oyagala obeera entrepreneur oyagala nakubeera manager omanye ekibaawo restaurant ayagala gyetuuliramu era omwana bwe olwaliro bw'afumba emmere neetajja nga nja byekolera nga nemufumbira ayingirayo kati ekiddamu okubaawo buli lw'oyingirira obuvunaanyizibwa obutali bubwo bizinensi ekutamira ekivaamu ng'ogifuluma naye abantu abaagala okuinvestinga mu industry ya restaurant wano wakyali virgin tebannaba nakukwatawo basibirire entanda tugende abantu abaagala okuyingirira food industry nga bavudde bunaayira singa basobola okutuula wansi ne bategeera value chain y'emmere bwetambula wano amagoba agaliwo tomooni era tobala olw'ensonga nti bannaffe batukyanolinze bukyanolinzi omanyi bagamba ebbulwa lyaki ebbulwa ly'enkoko terikuliisa oba kiki naye ate kati enjogera yakyuka ebbulwa ly'enkoko lisobola okuyiisa omuyaayu buguba nga gwe gukola ki nga gwe guliwo bannaffe abatuguza kye batuguza kye tulabako naye bannaffe kati bano lwaki balina omukisa munene balina access to the funds abali wano oba olyawo ekibakalubiriza okukola ki ssente ezo zitandikirwako capital yatandikirwa naye lwakuba nti bannaffe bano ye bw'alowooza ku industry bw'alowooza ku food industry yalowooza njagala kunoonya ekizimbe Chris nga kiri mu kibuga wakati tukirongoose bulungi nnyo nteekawo restaurant n'omubuuza oyagala kufumba mmere naye ekiruubirirwa kyani gw'oyagala okuguza naga abantu awo abanaaba baliraanyeewo tubayitaayitawo awo bagamba n'okugamba kino kizimbe kipya kirimu zibotiiki mbitirivu awo munange ojja kuba okubya ebbali okusooka olina okwebuuza bye ŋŋenda okufumba ŋŋenda bijjawa togenda kuvuganya na muntu yeerimidde matooke kugajjambalanga n'emmotoka gwagatadde gage yiye ng'emmotoka kwatadde amatooke yiye enkoko zagenda okusala ku gundi okwo zize n'embuzi zagenda okufumbira ku restaurant yazirunda zize yazirunda kati oyo toyina bw'ogenda vuganya naye era oyo tagenda compromisinga quality because of price kubanga ffe ekisinga okutumenyaamenya ne tucompromisinga quality price bw'ogenda ennakasero okunoonya ettooke nosangawo Mbalala nosangawo Mbale nosangawo ne Masaka ne bagamba Masaka weena Mbalala weesatu Mbale weebiri ng'omugamba mpa Mbale enkota ssatu owaayi naku zino ebintu bibi byesibya kati nga tutebitambula ng'akusimbula Mbale ate gakaluba ogenda oddituusa eri okulumala okuligiraagira bwoti oliteekamu engalo nga teritambula abadde akulyako gwe buli lw'ocompromisinga quality takulabula okanya jibula kiva n'engato kyalabika tubadde twafulumamu sibaddeemu in fact naye nga badde Kongo Kinshasa naye nga abadde akulya ku muliraano munywanyi wange kati buli kimu mbadde Kongo negemye omwana ono kiki mu Kongo kiki anti kakati munaye omuntu gy'amanyi omwana omuto gy'amanyi enkuba gyetonya mukkiriza ayiseewo n'aba mubanja mbadde Kongo yebula ndowooza ekibuuzo ekyo nyamba nkiddemu bulungi omulungi ku nnyondo buli kyalaba aguyita musumaali kaddemu omulundi gumu omulungi ku nnyondo buli kyalaba gubeera musumaali gy'ali era abantu baffe bano beegendereza buli muntu avuga dda mu comfort zone ye kuwummula ne bwe ziba interviews zino ze mutujjako omuntu omubuuza ebibuuzo bibiri buli lwogezaako musika omutwale mu industry gy'atategeera bw'aba wabyamizannya awunzika akuzzaayo muki twagala nnyo okuconforminga to our own biases kuba gye tuba tusobola in fact yeewali emirembe kati omuntu bw'omubulira restaurant olw'okubanga ffe tetufaayo kuyiga ate bannaffe abo abazungu munnange banjawulo nabadde ntunuulira ssente eziteekebwa mu CDC gye bayita Center for Disease Control ayo yalangiridde ekigambo ekinene nti tuli mu stage for Uganda kakati nabadde ngezaako nnyo okwetegereza abantu baffe abo bateeka obuwumbi n'obuwanana bwa ssente mu research omanyi lwaki ekizibu kibeera kyangu nnyo singa obeera
wakirowozaako emyaka ng'esatu emabega ne kikutuukako emyaka 5 nga wamala oba wafuna okumanyisibwa. ontegedde bulungi nnyo. Kakati omuntu ayagala okuyingira restaurant omwaka emyaka 4 egijja okutandikaako tolinda ng'ekizimbe kimaze kuggwa, oyina tandika kati. Omuntu ayagala otandika restaurant mu 2020 mwezi bw'ebeera nga ye tageti yo ettaka oyina ddinoonya kati. Azimbire ddala akole ddala ekizimbe nga tasasula. Sigambye kunoonya ttaka ozimbeko ekizimbe oteekeko restaurant okole ki. Njagala osooka ofune ettaka njagala kuwa kyakulabirako. Oyinza ogenda mu byalo eyo n'ofuna acres tugeze nnyo oba 5 n'omanya nti half acre y'amatooke. Kyo kigenda kuyamba nti buli lwoba nga soose ekuli mu ngalo ekuli mu 5 soose wava ebintu by'oguza abantu mu restaurant yo kigenda kuwa enkizo okusobola okukyajinga amagoba ag'enjawulo ku g'abanno olw'ensonga oyina bw'osobola okuzannyazannya n'emiwendo ku mitendera egy'enjawulo. Abantu abalegadde okumanya ekibuuzo kino okyebalama. Abantu babuuza nnyo ekintu kya ssente mmeka ezitandika. Tewaliwo ngeri yonna gy'oyinza kukigaayagaayako. Kankozesa omukisa guno nkidde mu bulungi nnyo. Because mu kulima tetwababuulidde omuntu atandike na ssente mmeka, restaurant zino tetuli mu kuba buli omuntu atandike na ssente mmeka n'ebigwa mu kkowe eryo. I think tuwunzike n'ekyo si bwe kiri? Okutandika ne ssente buli ssente zonna z'olina mu nsawo bw'oba ng'oli muntu eyeeteeseteese obulungi zitandika. Kaddemu. Ssente zonna z'oba olina mu nsawo bw'oba nga weeteeseteese bulungi engeri yokka ey'okutandika kutandika. Kubanga ow'emiliyoni 10 asobola okuba nazo n'alemerera okutandika. Ow'emiliyoni 5 asobola okuba nazo ne yeeteekateeka bulungi nnyo n'akola ki? Nabagamba ssente buli muntu gw'oyitako ayina ezizo. Buli gw'oyitako bw'oti mutunuulire nti ayina ekiki? Essente zo. Ayina essente ezizo. Sigambye mukube katayimbwa, mukwata mbadiya oba musimbula nkokola. Wabula musalira amagezi butya bw'osobola okufuna ettundutundu erisinga okubeera eddene ku ssente ze z'ayingizizza weewali akakodyo. Gwe bw'onaaba nga mu bintu by'oteekateeka okukola oyagala kuyingirira manufacturing, oyagala kuyingirira real estate, naye nga tolina kizibu kye weeteeseteese kusolovinga totawaana ebya bizinensi. Laba birabe ebya bizinensi. Laba birabe nga sawa ya Queen tetumanya ateeka mukanda. Badde nkusaba ofune omuzungu kyayita kubanga ojja kubeera ne business area yali badde nga malaria. Kakati awo funayo obuweke obumire otuule wansi okkakkane kubanga mu kyasa kino kye tulimu naffe abawulira nti tuli blessed era tulina omukisa okuba nga bwe tuli olwaleero chance yokka gye tusinga okubeera nayo tuli mu ggwanga erikyali mu mess. Omanye ekyo kye kitegeeza? Mess kyeri economical, political, scientific. Siri mu byabufuzi. Nze mess mu business. Buli kintu kyonna wano abantu abagenzeeko IBRAH ebyo bakugamba. Osobola okuva ewaka nga tolina yadde siringi 11 nossa amafuta mu mmotoka n'okola buli kimu nodde waka nga tolina ssente yonna gy'okutteko naye nga buli kyoyagala ozze nakyo. Wano mu Uganda njagala ogende nakasero ogende ne ATM card ng'ogenze gula matooke. Bagenda okukukwatira omuggo bakutwala entyagi. So nga ate bano e Bulaaya asobola okugenda n'agula ekikwaso ky'omwana n'aswayipinga. Bikyakola ebikwaso. N'agula ejjirita n'aswayipinga. N'agula ekikopo n'aswayipinga. N'agula akamasu n'aswayipinga. Mpola taata. Kati akamasu gwali e Uganda njagala ogende ku musajja aweesa obumasu omugambe siyise na cash akubuuza twamulina ensambi awo mu centro ngamuyita mwami byekwaso oba oli ku kitaata wange omulungi ajja kubuuza sekulanga bumasu bwa mmese ozze kujerega kati otandise okumpisaamu amaaso era omugenda vaawo buli kakati advantage gye tusinga okuba nayo tuli mu nsi ekyalimu ebintu ebirabikanga bwe byagala bali abantu abasatu be nayogeddeko entrepreneur oyina kusupportinga manager wo in fact entrepreneur obuvunaanyizibwa bwo bwakukola mess manager agitereeze back technical people be baseesaamu ontegedde kakati ffe eggwanga Uganda awo we tukyali buli kintu njagala kukubira IBRAH mulanga abantu bonna abeeteefuteefu okuinvestinga e Uganda bw'obanga oli munnabulaaya ng'ebintu by'oteeseteese okukola
byebiffe bakyenjeje abasigadde wano abatasoma bye tukola omala biseera byo kubanga kakati oli Bulaaya ffe bewaleka wano abankuseere balukyolo mpale nywera muguwa tuli kasooli tulima emyaka ada 2 tetulina njawulo yonna gye tukoze mu bulamu bwaffe naawe mu kasooli muzze aba yeeyisa bubi aba teyeeyisizza bubi kati gwokoze enjawulo ki bwe tubanga kyetubadde tusaamu ssente bulijjo kwe tutadde entuuyo zaffe kwe tulya kwe tunywa kwe tusuubira okwambala kwe tuweerera abaana naawe muva Bulaaya bw'ozze Uganda kati no bw'oba ozze kulima kasooli tulage nti ogenda mu mulima mu ngeri ey'enjawulo kubanga oyise emisambo eminene Amsterdam oyise emisambo eminene Amsterdam oyise emisambo eminene abantu Rainlands Tennessee Valley Authority bali makasooli ali mu layini bwati nti basobola n'omukooza mashini mu Canadian Prairies nyate naawe ozze wano obubuzi ffe bwe tubadde tuliisiza ku ttale ate naawe bw'olimu kakati kiki ddala wembuuliza enjawulo ffe kye twagala okukola ki twagala kuzimba ggwanga Uganda kulijja ku mutendera kweriri oba twagala tu maintaining status quo kakati mmaliriza bwenti era ndowooza bino bye bigambo byange ebisemba gye bali mu 2020 mu gumu baganda bange abali mu diaspora be tuyita ba smart diaspora investors bano wano bano bennyini betwambadde n'alyagadde mutuule wansi nga tetunaba ku investinga back into our country eggwanga lyaffe Uganda ddungi nnyo tunoonye ebintu bino engeri ey'enjawulo gye tusobola okubikolamu era nze njagala kubakubiririza era nkyabayita teriyo kya muwendo kyonna kye muyinza kutuwa okugjako okukomyawo essente zaffe komyawo essente ezammwe si zaffe komyawo ssente zammwe nezikulaakulanya ensi yammwe ettofaali lye munaaba mutuwadde mu kiseera ekyo lijja kubeera ddene nnyo so nga ate era neebaliza ddala wamu abantu abasobodde okuvaayo waliwo vidiyo eyo gye twakola ey'emabega part 1 yeeno abantu baviiriddeyo ddala mu bungi ne bagamba nedda Chris bulijjo ekintu kye tubadde tetusaako birowoozo babadde abantu betubadde tetufaayo nnyo bulijjo betutasaako birowoozo abantu abamanyi ebintu bebikola ki bwe bikola n'olw'ensonga eyo manufacturing agroprocessing then machineries then okuweesa restaurants logistics ne mu transport omwo mwonna mukyalimu chances nnene era zikyali nnyingi naye kyenze kyensaba baganda baffe bano ebintu byaffe bino tubikole mu ngeri ey'enjawulo nze olwaleero IBRAH singa nkola ekintu omuntu eyasigala eka ataagenzeeko yadde okubigumizibwako kyali mu kukola mbeera sirina njawulo gye nkoze wano mbeera neesize kye tuyita blind faith nti ndi mu kusabirira Katonda nnyambe nfune mu kasooli wadde nga nange nkimanyi nti byensimbye tebisobola kunzijja kumutendera kwendi kuntwala ku mulala so baagaliza omwaka omujja ogujjudde essanyu ogujjudde emirembe tusooke ne Christmas Christmas okusooka baagaliza Christmas ennungi baganda baffe naddala abali mu nzikiriza ya Kristo Christmas ey'emirembe ey'essanyu ate era neebaza nnyo abo bonna abasazewo ne batuwagira okusobola okulaba ng'omulimu guno gutambula mbagamba nti mu kitundu ekyokubiri nga tukomyewo inshallah oba oliawo omutonzi nga akkiriza tugenda kubeera ne project y'oluzungu ey'olulimi olungereza inshallah then tugenda kubeera ne segments ndowooza ze twaliise ziri practical hands on okulagira ddala abantu ddala bintu ki omuntu byasobola okukola mu ngeri ey'enjawulo n'ayawukana ku balala ebintu ebyo bwe tunaaba tubitaddeko essira nkukakasa nga 2021 tagenda kukoleka kyekimu mbakubiriza era mbasaba temulekeraawo okussa essente mu kumanya teriyo kya muwendo kyonna kisinga kumanya era kisinga magezi omukama abampeere kye munjagaliza ansabira obulungi omukama akumpeera obulungi bye munjagaliza bye mbaagaliza omwaka omujja omulungi omukama abankuumi. Thank you so much. Tugenda kubanga tusuka olunaku olwaleero bati munganye nebaza abantu bano wammanga kansuso njagala kwebaza kampani ya Caplog Financial Consult yebale kututeekamu ssente okuva gye twatandikira ddala okutuukira ddala bwe tutuusa olunaku olwaleero. Njagala kwebaza kampani ya Logical Motivators yebale kubanga etufandinga okusponsoringa our works. Abantu bano ab'enjawulo basponsoringa works zaffe zino batuyamba okulaba nga tufeffetta ebintu byatuusaako. Waliwo
waliwo okwemulugunya okubeera mu banywanyi bange nti obulango buyitiridde which is true and right. Kiringa kera ku makya olina akugamba ossa nnyo omukka Katonda agutwale kwolwo tolidde angulu. Guno obulango gwe mukka gwaffe gwe musaayi gwaffe. So kiba kya bulyazaamaanya omuntu yenna okuvaayo n'ogamba nti obulango bungi obeera weeyisa bubi nnyo naye nga weeyisa bubi mu butamanya. So kirekere, nsaba baganda bange kirekere kikome. Ne bannaffe bano ndowooza abakozesa olulimi oluvoola zino zetuwa zibeera opinions. Naye abavoola bano abadde banogedde akadagala abavoola akagamba nti abavoola mu ddakiika emu IBRAH nzikiriza mbagambe bwe nti tegenda weera ddakiika abatuvoola zino zibeera opinions zange nga nze omuntu era nzikiriza bulungi nnyo by the way nti eri abatakkiriziganya na byenjogera. Omuzungu agamba opinions are like what? Sikamanyi bwekagwa zibanga nnyindo buli omu alina eyiye bwe yakula. Zino opinions zange ng'omuntu ate si za IBRAH wabula zange era mmanyi bulungi nnyo nti eri abantu abatakkiriziganya nange wabula ate nze bwe mbeera sikkiriziganyiza naawe tekinzikiriza ku level ya wansi kutuuka kujjirayo bigambo bisongovu nkuyiseemu amaaso olw'okuba tokkiriziganyiza nze nzikiriza. Tusobola okukozesa amakubo mangi okutta emmese. Osobola okugijjirayo emmundu, nsobola okuleeta embazzi, omulala n'akwata ensuuluulu. Bakozesa ebitabo ennaku zino mbwebeera ng'egenda okusoma ABCD neekomaawo. Kaakati abaana abali simaati bagamba nti obutabo obukwate obutabo emmese ze busoma emmese bw'ejja okusoma akatabo ng'ekabaka naye tekitegeeza nti omuntu akozeseza different opinions oba bwe tutakkanya mu ndowooza. Nze bino byenjogera byange nga nze omuntu biri best ku experience yange ne research gwokola ne research gwokoze. I know awo nkumanyi. Omuntu atakkiriziganyiza nange obeera wekkiriza ne weetuusa ku ddaala lya wansi nnyo okutuuka okuvaamu ebigambo ebikaawo ebivoola ebivuma era ebimalamu ebinzijamu kwegamba n'otuuka ku level enzikakkanya enfu. Naye ate munnange ekiriwo kiri nti sisobola kukkirira kutuuka ku level eyo. Kaakati abantu abakozesa obubaka obuvoola nze obubaka bwange buli simple gye muli. Keera genda ku intaneti we recording yogera gwe byoyagala ensi okuwulira mu butuufu byabwo biteekeyo. Bw'oba tekikulemye we recording weereza mikwano gyo ne banywanyi bo obagambe nti okusinziira ku Chris ne IBRAH kye baayogedde bannange ekituufu kye kino we recording. Abantu abataafunanga kukaanya na TV na radio Facebook bwe yajja beekulira zi Facebook live nga teri abakubye ku mukono. Ensi yafuuka nsi eri free. It's a free world. Eno mmere ya lumbe. Thank you. N'ataakaaba okulya omusangalya. So tukendeeze nnyo okuvoola kukendeeza emikisa gyaffe era ne Katonda abeera munyiivu. Naye lwakuba kibeera kyogera nnyo actually ekyo kyolaba kyabaawandiise kiba tekiri wange. Kidivayiringa kikyali ye mwennyini ekyo kyaba ataddeko kyekibeera kimu kwegamba kimubeera munda ate tasobola kukkakkana okugyako ng'akifulumizza. So tetugenda kubanga tusukkawo. Njagala kwebaza abalabawaako ono because n'abatuvuma nkimanyi mumulaba temutuvuma by osmosis. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Anjala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Senabulya ne Mwami Keith Kanabi. Lastly njagala kwagaliza banywanyi bange abakatuliki abakristaayo abaprotestanti abadiventi abalokole mbagaliza a Merry Christmas ate baganda bange okutwaliza awamu mwe ffenna bannayuganda abawangalira Uganda n'abawangalira Bulaaya ne mbagaliza a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Mbagala nnyo IBRAH Mukasage manya gange tetugenda kubanga tusukkawo olunaku lwaleero tukwatagana omwaka ogujja insha Allah. Mbebaza mwenna abasubscribinga n'omukutu gwaffe guno tukyagendera ddala maaso. Extra digest mugoba nsonga kyagenda ddala maaso na episode surveys endala nga the radio interface ne interviews endala. Mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merry Christmas. Sobola kuyimba nsobola business mind. See you next time. Tubagala nnyo mwekuume twekuume. Kulwa Katonda n'ensi yange IBRAH Mukasage manya gange.